teriberayo ngisazizamu olugezigezi lubagwemu olugezigezi olwo olubazunza lubagwemu baana mmwe. Should not apologize, should not ye Mirundi ababe mengo banyize babutwale bukoti teriberayo tata teyakitugambako tata teyakingambako kamale teyakingambako my dad never wanted it teriberayo teriberayo njiganye ngisazizamu eyo tata ngada abane mutana my father can even resurrect ne mutana jali yenyenya tali teriberayo eyo teri mali panze nokuwanda okuda kutana ya kitangi teriberayo I have mpanze mirundi esatu nziza kusonga za Mirundi family ngera kunenya side zonna navaine nenya muto wange Mirundi Jr ne mugomba ekyukolwa kiyakola okuddemu bazadde bete kyali kirungi naye banetufumitirize fenna mwami Mirundi abadde ayogeranga lunye ng'abantu basatu tabaagala abadde tayagala gwe bayita Katikiro Peter Mayiga abadde tayagala Lwabwogo abadde tayagala ani Nakalema ne Narweiso wakuna naye ebyo sibya ebikulu omuntu ng'afudde muleke Mirundi awummule muli mukwerabisa nti mugoba Mirundi mu Junior mu kika okitegeera Mirundi mwana ekyo kyekisooka ekyokubiri Mirundi abadde tanaba kufa nga marete mubikola mundi kenzi yena kubembara bezo abasoka abanyiganyiga ebyo muleke kwewunza nti mwagala nnyo Obwakabaka bwa Buganda muleke kwewunza nti mwagala nnyo ekika mwagala kubba bintu bya Mirundi abekika mwagala kubba bintu bya Mirundi kati munonye mukanyigira kabiveemu muli babi ebyo babitukola ddala naffe mu kika mutwale engalabiza mmwe muve ku mwana tomugoye mu kika abadde akifuna muki mubadde mu muwaki n'abamu abasinika ebinnyo babadde tebogera na Mirundi yo ng'akyali mulamu muve ku mwana. It is now to tell you the truth muve ku mwana mutwale engalabiza mmwe mutoyi muve ku mwana abekika tabatamwanga omuntu afudde mweresa obukooti buno obulinga obutambuza emirambo abekika mwabba ebintu byaffe babba ebintu bya kitange nga beebuuza mbu bakitaffe basengaffe obulaba embala kasoze embwa kati batandise Mirundi Jr mwagala kubba bintu bya Junior era Junior ne family yo abaana ba Mirundi mweka mwekwate era abaana ba Mirundi baba bagoba Mirundi omwe mugende wa Mirundi mubadde temusobola kwogera bya kisiru bino nga Mirundi akyali mulamu mujjeewo obugwagwa n'obunanfuusi abekika mumanyi okubba ebintu by'omufu mu lugezigezi omwo kati mwagala kubatiisatiisa muteekewo ekifaananyi ky'okubatya no we shall fight with Mirundi we shall fight with him. I'm not going to fight with Mirundi because I'm fighting Uganda. I will fight the family. Muri mbuzi, muri bimigege, muri mizi, koma nyoko bidayogera ku Mirundi nga yafudde mulinga amatako. Mumweso nyi wegasia. Ono mukufa kwa tamale Mirundi. Abantu bali asingira dalo obutayagala. Daylight enemies bayogera ngesiyo nange balaba. Nga bakuto omuzindalo baba speech. Omugenzi, abantu mugana nzinjo kila, wetwasema na Taiba Girls. Tamale Mirundi yasomera ku Taiba Girls. Yasomera ku Taiba Girls. Yasomera kusomera abakazi. Traza manga kutaiba galazi nzana mugazi tuvudde wala nyoni musiru abantu bayafata yagalira ddala bali wali kuntanayi nga befudde bebogezi bolunaku nga munabye yogeza ate Junior Mirundi yali musajja alikali banange betufa abantu befuula abatwa nze nja kufaano kati si ujjajje ku mulambo gwanga tandika okuba speech yes nja kufaano osange kati siyo jinga kutoa muzindalo atandikenze ne Barista tubadde Dubai nga tukubeche nga tuli bachali kati are we friends omuntu watonjagadde mbulamu ne mbufundeka bannange nze Mukama Katonda akusaba ekintu byonna binyime ku nsi naye bwe nfango mpangayo chance ejo nenkomawo nekuba ku bantu empi mu kidalaawo ne mujja ne mutwe sirisizaako ebinyo nga tusinga tufudde ne mujja ku ntaana zaffe ne mutandika okwefula mikwano gyaffe but you're not our friends in your life. Abantu omusajja be yafa wandako eddusu bali kuli befudde mukate saawa eno mumanyambu mukati bali mukwano gye nnyo mumanyambu bali beyagala nnyo wemma temutwagala mu bulamu ne mu bufumu twesonyiwe okuzika si kwa mpaka and not everybody has to give a speech on the burial si kwa mpaka ne speech si ya mpaka naye temutwagala mbuliwo ate mwagala tumala okufa muleete engalabiza mutandika okwogera muwandiika amabaluwa bannange njagala mbeera omuzimu ogusooka omukabwe tukuba abantu empi mu kidalaawo
Zabatu uliriza nnyo omuntu gwenfudde nga saagala bwe mulabanga ku ntaana yange mukube ku mutwe. Mukube ku mutwe. Twakoba hypocrites mu bulamu. Uno omusajja yalina omumwanga yeeyogerera. N'abagamba nze saagala, gundi simwagala, ne gundi simwagala, ne gundi simwagala. Ate mwe mwagala beyalekaga be mutabagala. Ate mwe atandika omwana ajja yeetonde mwe ate mbagala. Ayoke. Mulyoke bulungi bantu mwe. Omuntu abantu be yafiira ddala nga tayagala. Ate mwe mwagala omwana ajjaga menti wa tata abasonyiye kuki. Ate Kamirundi yako kajja kusambasa otamale Junior nogeza wetondera abantu tata obe yaleka te ajja kukuba kese migere muri mulaba ojja kuba oli awo kulive ogero laba tamale Mirundi has joined is tapping the screen mama nyabo omuntu aba yafata baagala nakatabagala period tolemera ku apology walemo jimusabanga mulamu lwaki odisaba musikidde walema okujimusabanga mulamu lwaki ogisaba musikidde kitegeeza mwali mu mutya mwagala banafu mwagala banafu nze saagala bibozibozi ebyo bya kisiru nze nina kasenga kange kanjasamira Timo olina amazina awe idiot tugenda kubajja mu miti oge woli nfudu y'emmengo tofa nze gende wafu wabuzi nze wokola ekintu ky'obusiru oba okoze kya busiru I tell you straight forward simanya byakwebikirira tunerungiya tunakoma wa nobalaba beparedinga mu bugomesi mwambadde obugomesi wa NRM muli ku mwana mu mufutyanka you must apologize oli alese ekisapatu akikuya omwana ku mugongo kati senga omukutula embirizi gwonoozira abakazi boku best hotel enatete Junior ochimanyi sente azijamba sugar mami oli omukuba omugongo bw'onoomala okumuyuza source of capital ogenda mulisa. Are you going to feed him? Are you? Oli ku mugongo gw'omwana ogukubako ekisapatu ku mugongo bw'onoomala omukuba n'omukutula embirizi ogenda kumulisa. Junior ensi yonna ekimanyi basugar mami bamulabirira ye muntu yekayeka akola mu landis nga talina office tagendanga nayo. Junior obuyitamu obutonotono zibampita Barista tujja nyumye edda naye kati wano obuyitamu obutonotono ate ze Timo I don't apologize. The moment you apologize you lose credibility. Kati kiki watugamba oli kali ate wetonda ki watugamba oli kali ate kati wetonda ki Junior webale nnyo tobyetondayo. Yes. Wabagala tubetondere. Bali nyenyonyi Junior yetondera Dubai. Wandika mu comment section Junior yetondera Dubai. Junior akowe kwetondere Kampala. Mumuteke mu center je Dubai yetonde. Yetondera wali ku Burj Khalifa. Siwe kiwama. Yes. Ze Junior yankubidde simu nangamba Barista. Madde wa kwetonda. Nena ko kwetondere Kampala. I look so local. Yes. To our international apology. Wanji asegede kuila mkamengaleza amani. Junior yagala kuba wa international apology. Mumuteke musana je Dubai. Yetonda ali Dubai. Yes. Yetonda ali Dubai. Ngali okay. Nga ategede ntikati ali mu normal state of mind. No mwana mumuliko mumfutyanka. Mujjayo obukamera mumutezeze. Kati mwafunye sente okuva mengo mwe bantu mwe. Yes. Ate mwenange mwabaddawo mukakiika mwenna tuwagala ku DNA. Fantastic. Chap. Fantastic. Mwenange mwabaddawo mukatenti tuwagala ku DNA. Muizo kwa tumanya hata mulina abakikacha fe. Paruwa ya senge yabadda ku omwana ekisapatu sikiriza nti wakikacha fe. Wanji mwamukiriza nti wafe. Wanji mwamukiriza nti wafe. Nze yandabikidde nga atali waffe. Oba nalabye bubi. Neze nalabye nga atali waffe. Senga uwona kuba ekisapatu mu mugongo. Gwe wali okirabyeko. Senga uwona kuba ekisapatu mu mugongo. Tekisoboka. Oyo senga nalabye nga atali waffe. Oba nalabye bubi. Manyi Timo nange. Nze no ngamba ono Junior yali mu film ya Lamuze Nuwa.
Wana mwego muliko. Tujja basiba. Oh no. Nyakubira jeno. Nyakubira hundi. Eyo mubiveko temuntu tisa bya kisiru. Mwagala nnyo ebyokutuse. Nze apisa mukamwa. Njamulagako. Njakudipotinga anyagambye. Wageba kwa kubisimu nti omukomi owamu. Oli musiru. Mwagala nnyo ebyokutuse tiseri yabi abantu ebyesiru ebi. Ono damono. Obadde ki? Obadde ki? Omukazi n'okwata n'okuwa omwana ekisapatu naye ng'omwana ag'okuba ekisapatu yabadde akoze eki? Junior yabadde akoze eki? Mwabadde muteesa n'abagamba mwasazeewo dda ebyange byebyo zingenze n'akwate ku n'agenda. Ekitegeeza ekika kyali ekisudde kirina mulamwa mulala gwakwogerako si bwe kiri? Nze bannange Timo bampita FBI. Wanji bampita FBI. Ekitegeeza mwatuuziza meeting y'ekikanga temulina bye mugenda kwogerako. Mwada muze kwogera ku Junior. Mwe bamu Junior talina makulu. Ate mwe bamu mumutuuliza meeting. Kati which is which? Kuwa Junior bwe yagenze mwenna mwalaze ete olukiiko lubasaze because you were bribed. Baba wadde kasente. Kati mwenna mwabadde munonya video ya kupostinga ku TikTok zammwe mutumuli account zammwe tuzifollowing. Gwe beautiful senga wa NRM yadamba ekigomesi kya yero. What is your account for to following? Olai kabadde onoonya ki following? Because in all means why would you record somebody seated in a kirani meeting? How? Kambabuzi mwena mugera kumacha ne muwulira bo ani kamioni yagenze wa Museveni bebe kuru yagenze wa Museveni alien yagenze wa Museveni kusasira yagenze wa Museveni fulu figure yagenze wa Museveni waliola bye yakatambi nga Museveni atudde wali nga ne bali batudde wali nga bali mu ka meeting waliokira byeko tugende mpola tusala musango go walioba dekawo nolaba Museveni nga ina batudde nabo nga bajja y'amasimu be recordinga. It was a setup from the start. Your visit to Mengo okugenda kwa Mengo mwagenze ne mulimba Katikiro ti mugenda genda mukaka Junior wa apology. Yes, akategenda kubira mukamengaleza amani mwagenze Mengo ne mulimba Katikiro iti mugenda kugenda ma Junior mumusobola kumbe temumusobola. Junior tasoboka. Strong Junior. Wanika wansi strong Junior. Junior strong. Mwalimbye Katikiro. Inti ono Junior fetu musobola nawe. Labono matako walipa. Idiot. Nyabonu galogwe. Lwenzi jemuka. Mabega. Mwalimbye Katikiro. Inti fe Junior tu musobola. Wanika wansi strong Junior. Webale nyo. Kati na mumu settinga kati Katikiro n'abagamba akaana ka Junior yako kakambwenga kitawe wako muna akasobola kweli nti ye tujja kasobola kati Katikiro n'abagamba okay I want proof nti mumusobola. This is why meeting mwabadde mugituuza muli ku simu nga mujjayo simu mu recording musobola okutwala obujulizi gye baabo batumye ezo zaabalakidde. Wewa wadde yenkoko muzize nga temunnazirya wema mwazirya mugende ekibye mugule enkoko ennamu ezo zabalakidde. Kati mwabadde muzze mbwe mumukwate video nga yeetonda mugimutwalire baba waka sente ezo zabalakidde temujja kuzirya. Not today, not ever. We stand with Junior. Junior has an independent mind. Chayogera nti njagala kupama njagala pama njagala fuka. I want to sit here, I want to sit. I want to stand, I want to stand. I want to go out, I want to go out. Njagala kuzina. Junior has an independent mind. Chayogera checho ebyo mukuru wetika manyakuli etika oyo rubbish mugere muno ngo mubigambe byesirusiru. Tetubimanye ebyo bya mukuru wetika sigwe Adamu. Sigwa Nuwa, sigwa Abrahamu, sigwa Kinto yagenda mugulu okuno n'obulo. Mutujjeko obusirusiru bamu.
Mumanya akulira ekika akulirani obadde kinawe akulirani ebiboziboze ebyakulira ekika ebibozi bimweyogeza yogeze banyako omukulu w'ekika nze nojja mu inbox yange nga omukulu w'ekika yagambye kubirawo blutik bula okugenda tisirani ani ng'onyumiza omukulu w'ekika byebiki ebyo omukulu w'ekika ku mmere yes omukulu w'ekika ku mmere omukulu w'ekika ku mmere yasooka okulya kituufu ku mukolo yatuula mu maaso kituufu gwe bagulira oluggi kituufu gwe bawa entebe empanvu kituufu naye bitandika okwogera sense omukulu w'ekika tebikola abantu abamu ne ku ludo gye muzanyira ludo tebabakkiriza kwogera bannammwe naye mwagalamu mutukulira eno mwabakuli okulira biki obadde kinaawe genda tutujirako naawe tujirako biki ebyo omukulu w'eki okulira biki okulya biki omukulu w'ekika omukulu w'ekika oba yali mubbi mu buto kati ekika kyonna kyababbi omukulu w'ekika waba yali mukwasi w'abakazi mu buto kati naye era kati yatukulira oyo mukwasi w'abakazi omukulu w'ekika waba teyakola kijona mu bulamu bw'ensi eno nga kyalina mu bulamu saati ya maniyu kisaatisaati kya maniyu kati mboyo yatukulira mu bijja ebibozibozi ebyo omukulu w'ekika ebyo bogas stories ngenda kuva ku media kuno okumala ennaku 5 nina we ngenda okutuula nina we ngenda okubeerako ko bwogu era post gye mugenda okusembayo okulaba mbadde njikoze ku Junior ensejja kukakanya oyagala toyagala ejja kukwata ekujike kweti olabe ng'olina okukakkana wane wakwadde owulira nga toyagala owaganyadde egenda kukakkanya kyova olaba nga bagamba what goes around comes round ensejja kukakkanya oyinza obutagamba abantu naye Junior it is high time you change your behaviors tukyalina kyoli eyali akuwaga eyali akulowozesa nti oli wamaanyi munange yafa tewakyali kyozza yagenda mu nsi ndala ali mu nsi y'abafu ali mu nsi y'abafu dya ey'abalamu taliimu taliddamu kubeeramu there is real life. Nze nalabako Kabaata ng'ensi emugalamiza. Kabaata yagobebwa ku mulimu. Kabaata yasirikira gye yali. Nze oyo Kabaata mumulaba Kabaata amwe nali njogeddeko naye. Ebiseera eby'emabega ddala abantu abasinga babuuza lwaki Kabaata tanjogerako. Kubanga Kabaata nali njogeddeko naye ngali in a bad condition. Abantu bamwesamba abantu ne bamuvaako Kabaata n'abula. Naye ssaawa zino ne TV zinoonya Kabaata zimukyazi. Kabaata alina sente. Naye Kabaata yaŋŋamba nti noonya ne gwe njala sente Helen yambula. Kubanga bwe zaagenda abantu bwe nafiirwa buli kimu abantu bandekawo. Muwe kyakyankalana nasigala wakati. Ensi n'enkwata bweti. Bannange waliyo obulamu buva wano. Ate obulamu obwaddala butandika obude. Bana abantu bakuwaga. Bo kye mbamanyiiko bakuwaga. Nze ndabyeko nga mboolebwa. Nkirabyeko nga mboolebwa. Nga n'abantu bo tebaagala obateeke mu kamera. Kubanga gwe weebrandinga nga muntu akkakanya balala. Weebrandinga nga muvumi bo tebaagala kujja mu kamera kubanga bavumi boolo kubanga gwe. Nkugamba nti weetaaga nnyo famire yo. We can do better. Tusobola okubeera abantu abalungi. Era tukyasobolera ddala okubeera abantu abalungi tufune abagenda tukwatibwa ku nsonyi n'ennaku. Nze madde nkugamba siina kyenfiirwa siswaza. Simanya siswala nswaza buswaza ekyo nkiddamu. So omuntu yenna akola olutalo ku nze ogenda manya ogenda kola olutalo ku muntu ataswala talina kyafiirwa.
nze nkiddamu kozi bannumbagana nti kaduka kikkirize. These people they attack me. Bote bannumba. Ogenda kola n'omuntu ataswala. Ogenda kola olutalo n'omuntu ataswala okakane nga gwaswadde. Katikati siwuya akaaba maziga. Yannumbagananga singa yasirika nandi mulumbye anti kaduka nze sikuvumangako. Kitegeeza wali tonnumbaganangako. Ate ne woba ompa bulayi ompa advising onkubidde. Onkubira n'oŋŋamba ntaddeko ekigambo busiyazi. Kati nogolowooza si kivumo naye tekivaawo. Ate n'abantu bakitwala nti kituufu. Kati nange sijja kuswala era nja kwata muzadde wa muwe bye muwadde. Sina kintu mulikodinga yawona nga simulikodinze. Kye nandikoze. Era nga emission yaliwo munonye mulikodinga. It's because of mama oyo omwana wamugambye eki. Wagambye eki mama wakati. Nagambye mama we nja mwebakako. Kati nze siswala okola ku lutalo nange sirikandeka nze lwaki onnumbagana lwaki sikyogedde ku muzaddewo amusolo kigeraageranya kuwa ate tekiribaawo ate tekisoboka koza I respect you tonkolangako attack nze tonkolangako attack ate sikyejjusa ate sikyetondera nakyogedde ate sikizaayo ate sikimenyamu yannumba gwe yanteekako ekigambo busiyazi golowooza nze kimpi siri muntu sirina bantu bandaba chovola bankugambye nti nze sikyaswala nswaza buswaza byonna bye banvuma nzikiriza nti bituufu eri abo abamanyi ne bamanya nti kati ono olwama bamuwaayidde ninga bamanyi amazima bagamanyi gomanya ebintu bye banvumya nti kadduuka wano kakati nze njagala alien skin ng'omuntu alien skin agirawa mu bintu byammwe ebyokuyomba bibamu ate nze alien namwogeddeko era bali be bamuvumye ndowooza olaba omuntu asobola n'ovuma omuntu nti olw'okuba ayagala nnyiza lwama nze banvumye anti kadduuka nvumiddwa nze nga anti kadduuka nga toyogera ku banvuma